nate era webale kubanga okyokumidwa wano ku Projan Media TV ofunira amawulire gennyini agaba serebubo mu ggwanga Uganda sina kindi nebweru w'eggwanga. Esawa zino ate munzikirize ntumireko ku mikwano gyange mwenna abali e Qatar, abali e Saudi, mwenna namwe abali Oman, tubaagala nnyo nga mukiwulira. Mwena community ya UAE mukola omulimu gw'amaanyi okubanga mukyali ku Projan Media TV. Kakati wenjogereza esawa zino eno omuyimbi Evelyn Lagu embeera ye era ekyayungula ezziga. Omwana muwala Evelyn Lagu tali bulungi wadde n'akamu. Ku Mande abaana be bagenze ne bakyayirako ku mama waabwe ngamba Evelyn Lagu naye ng'era embeera ye mukazi wattu ekyayungula ezziga, akyali ku oxygen, tassa bulungi n'okulaba takyalaba bulungi. Abasawo bagamba endwadde yo ekyamumezze ku ndiri tannaba kutereera bulungi nnyo, era Evelyn Lagu yeetaaga essala ez'amaanyi okubanga mukazi wattu atereera. Recently wiki eyaggwa yagendako mu ddwaliro ne bamukebera naye nga ekirwadde kye yalina kyali kyamaanyi nnyo okuzaama. Naye ate era wano ku Projan Media TV mu kulondera ensonga tuba tuzirondolera ne tutegeera ki ekyetaagisa ki ekiteetaagisa, era amazima twagategedde nga endwadde yo ffe wano twasobodde okuba nga tulonda ne tutegeera ekirwadde ekimuluma era tekimuleetera kussa bulungi, tekimuleetera kuba bulungi n'okulya takyalya bulungi. Ye ndwadde Evelyn Lagu ekyamumezze ku buliri, yeetaaga essala zammwe nga mmwe abantu. Naye wano ku Projan Media TV twagala nnyo nga mukiwulira mu like mu comment nga amawulire mangi gakyajja olugambo olukwatagana ku baserebu bammwe mu ggwanga Uganda sina kiri nebweru w'eggwanga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kubanga mukyafollowinga Projan Media TV, subscribing, mu liking, mu following, no commentinga mu commenting ne tubeera nga ate tukwanaganya embeera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala.